Ffenna njagala tukikkaanyeeko nti ebbugumu lyeyongedde politikale mu ggwanga Uganda. Teribangawo emyaka gyonna Omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Tibahabulwa gy'afugidde eggwanga lino nga bwe libaddewo ku mulembe guno omwagulanyi. Edda byalinga byangu ng'abantu bwe bavayo ne bakayanira ebifo byanguyirwa okubaweebwa era n'obwenkanya ne bubaweebwa nga bwe baba bwagadde, kubanga ebigendererwa by'abantu abamu ku bo tebyali bya kugatta toffaali ku Uganda kukyuka, wabula baali baluubiriramu kulaba nti beekuumirawo mu bifo ebyo n'okwongera okukuumirawo Omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Ebintu bibadde bingi ebyogeddwa, abantu aboogedde naddala abo abammiddwa kaadi ku bifo eby'enjawulo bawanda muliro, naye ng'ate gye bakomye okuwanda omuliro beerabidde omulamu omukulu gwe tubadde nga tujja tutembeeta gwe guliwa. Byonna by'okola mu lugendo luno olw'enkyukakyuka omala kuba mu ttooki n'ogattagatta, ani gwe biyambako, ani gwe bigattako? Bwe biba ng'ebigambo byo n'ebikolwa byo tebigatta ku mulamwa gwe tuliko ogwa revolution, then oba olina okuttamu ku bigere omanye wa olina okutuula. Olunaku lwaleero omukulu David Lewis Tuwongoya avuddeyo bw'atyo n'ayanukula abamu ku bantu abatafunye kaadi ku bifo eby'enjawulo. Mpuliddeko abantu bangi nga beemulugunya ku byenfuna mbu byabaddemu mu kaadi ng'efunibwa wali ku kitebe kya National Unity Platform. Bigambo tebyawukanako n'ebyaliwo mu 2020 nti kaadi yali yakugula, naye ng'ate tewaaliwo obukakafu bwonna nti oba ono yagula kaadi era yagigula mmeka era ani yamuyambako okugigula era naani ku akawunti yaani kwe yateeka omuwendo ogwo ogwagigula. Ebyo ebigambo bye muwulira bitambula nti gundi yagula kaadi era gundi akakiiko yakayitamu n'akawa omuwendo bwe guti, bye bimu bye bibadde bijjanga bitambula kuviira ddala mu 2020 kaadi bwe yagabibwa. Abamu ku bantu abagambibwa okubeera nti baaweebwa kaadi mu Mancholo mu 2020 mwalaba ebikolwa byabwe. Era y'emu gye twakola mu 2020 gye tutayagala ekomewo mu 2025. Nkiddamu, era gye twakola mu 2020 tetwegomba ekomewo mu 2025. Kyenva mbegayirira mwenna abammiddwa kaadi bwe muba n'okwemulugunya mugende ku kitebe, era abo bonna abawaddeyo okwemulugunya kwabwe olwaleero Lubongoya abaanukudde. Vidiyo eyo ngiina ngenda kugibawa mpanvu mukko nenja kubeegayirira mugigoberere era mugimaleko. N'omukyala Betty Bakireka ayina ebigambo byayogedde byenja okuba gye bujjakaawo. Agambye nti bannange, ewali omuntu akulembera walina okubaawo baakulembera. Ffenna tetugenda kubeera ba leader, waliwo abalina okubeera led, waliwo abalina okulemberwa olwo amakulu ga leadership galyoke gaveeyo. Ffenna bwe tunajja nga tuyayanira kaadi, ani agenda okukulemberwa nga ffenna twagala kulembera? Ebigambo ebyo bikulu nnyo. Ekirala, abantu bangi baataddemu omudidi, baavujjiridde omusimbi muyitirivu mu kkuba ebipande nga tebannaba nafuna kaadi ya NUP. Njagala tugattegatte obulumi. Abaganda baalugera nti kwotonnalya bagakootanira tokola ki? Abo bonna abaakubye ebipande ebingi bwe binajja obubi ku ludda lwammwe nga temufunye kaadi, tubeegayiridde n'obuwombeefu. Bw'oba walidde looni yabadde era. Akalulu kano ekikafudde okubeera akabi ennyo mu ggwanga lino Uganda kwe kubeera nti kaafuuka ka byanfuna. Omumpembe Generaali bwe yali ajja mu mwaka gwa 2021 yayongera nnyo okuteeka ebyenfuna mu kalulu ka Uganda. Ate bwe twayingira 2026 ne gujja bagira nti akalulu kaali katambulira ku ki ky'otuwadde okubaako kye tukuwa. Bwe twogerera Bannayuganda akalulu baakafuula financial. Ne bw'abeera omuntu aweereddwa kaadi y'ekibiina kye bawuliriramu emirembe era kye baagala, bagenda kumutunuuliranga eky'obugagga kyabwe, njogera mu ngeri y'ebyenfuna. Era bajja kujja gy'ali nga bamugamba kituufu tukuwagira era tukwagala, naye vva gy'oli. Enkola eyo yeereetedde Uganda obutafuna ba true leader. Enkola eyo yeereetedde Bannayuganda okufuna abakulembeze ab'ekibogwe, kubanga muba mubaagalako ekyo kye baba balina kye babawa. Kyova olaba emyaka gyammwe 5 gigenda gityo ne gifa. Emyaka 5 omubaka n'agimala mu paalamenti nga talina kyabakoledde, kuba already yabagulirira dda, era naye abeera mu paalamenti oyo ng'alwana nnyo okulokola n'okugjayo buli kikumi kye yali abataddemu during the campaign trail.
twali ku mukutu ogumu yali I think DPTV Uganda nga nkyakyalayo ne mbagamba nti bannayuganda mmwe bamu kubaleetedde enkyukakyuka okulaba nti tetambula batya buli we bajja ababaka gye muli ne babagulirira ne babawa kye babawa eri nabo batuuka nga balina okukomyawo kye babataddemu mu kifo ky'okudda kummwe n'okukola bye mwetaaga badda ku ludda lw'oli ayina cash gwe baabateekamu okumununula akomewo gye bali kubanga already baba bamubateekamu dda nti mu kifo ky'okubakolera ebirungi ge mateeka ago ge muwulira ge babaga mu paalamenti kubanga buli tteeka lyonna erireetebwa mu paalamenti libaako omuwendo nti lino etteeka nga erya UPDF Amendment Bill 2025 ligenda twaliramu obukadde 100 kw'ogatta n'erya Coffee Amendment Bill amateeka ng'ago gajja gabagibwa mmwe bannayuganda mmwe ge banyiga amateeka ago ganyiga ffe abalonda bali be tulonda ne tutuma ku bifo ebyo engeri gye kiba nti tuba tubakenenudde ne tubaleka bulere nga baavuwadde nabo baba balwana kufuna ngeri gye beenunulamu era ekyo nakyogerako ne mbagamba tulina okukikomya mbagirawo bwe tuba twagala okufuna baliida abayimiridde abeetengeredde era abali obulungi tulina okuleka ebyenfuna ne biva mu kalulu k'eggwanga lino obunaku obutuluma lwaki twagala okulya ekitono mu bbanga ettono tuleke ekinene buli omu kye yali eyagaliddemu bakuwa emitwalo 2 n'otunda emyaka gye5 bwe dividingamu emitwalo 2 divide by 5 buli mwaka baba bakuwa 10,000 eriyo nno ab'ebiri baba babawadde nnyingi eriyo ab'e2,000 buli mwaka ne bagugula 5 n'ebyo byonna ffe tubyereetera bannayuganda katuleme kutunuulira bano be tutuma okutukiikirira kati naffe twetunuulire tugambe naye tutuma bano be tutuma naye ate be tutuma lwaki nabo tufuba okulabika nti tubajjamu kye tubajjamu tubatumenga bwe bali batukiikirire nga bakimanye nti nno tubabanja kinene dhani okutuuka eri ne batukiikirira nga bagamba after all ffe baatuwadda ne tulya ne tukkuta ne tubwegera ebigambo by'omukyala Betty bakireke I think kabyemba ntandika nabyo tumale okubifuna ate ndyoke enkomewo n'ebyomukulu David Lubongoya ng'ayongera okunnyonnyolako n'okulambulula ku mbeera eriwo ku headquarter ya NUP buli muntu yenna alina okwemulugunya kwe ekintu kyabadde kyangu tekyabadde kyakujja mu mawulire ogende weemulugunye kuba mu mawulire wabadde togenda kufunirayo bwenkanya wabadde olina kugenda ku headquarter kakiiko akaateereddwawo n'onnyonnyola akakiiko ako era n'obawa ne bwino gw'olina oba obujulizi obulumika abo bogamba nti kaadi baagulangule bw'omala obbuteekayo n'opetitioninga then n'olindirira okwanukulwa katuve mu bino nkomewo kakati waliyo okulonda buli muntu yenna ayagala kufuuka kansala okimanyidde ddala mu muluka mwe mulimu kaadi emu bweti ey'obwa kansala mulimu kaadi emu ey'obwa kansala eri direct ate emiruka 2 giri mu kaadi endala eya woman kansala ze kaadi 2 be bantu bameka 2 kyokka muli omutwalo gumu awo kati ne muvaamu abantu 20 buli omu ng'agamba njagala bampe obwa kansala ne bwe banaakozesa amazima gali gatya abantu 18 si baakufuna era alina kubeera omu twagalayo omu ali direct twagalayo omu w'abakyala sife kati bana abasajja kye baakola bajja mu bitundu bino mwe tulina obuwagizi obungi ne bakendeeza ebifo by'obwa kansala ojjukira nabeeranga wano nga nkirwanako singa bannange banneegattako ne tukuba enduulu nga mbagamba bannange abasajja baabano bakozesa ebyava mu kubala abantu mu 2014 okutegeka okulonda kwa 2026 ne bakendeeza ebifo kati ebifo ne bifuuka bitono nnyo kati competition nakubulira lwaki dictator ateekawo okulonda nti okulonda kuleta enjawukana mu balwanyi oba abamuwakanya kakati nolaba omuntu bakumye sikumma tosobodde kufuna kaadi ya lubyabbi parish natuula ku muzindaalo n'atandika okuvuma president kati mbuuza amazima gennyini aba avudde ne ku core values president Kyagulanyi
ayinza okuba nga amanyi ddala ebifa nti aliso micro nti yasalawo nani yesimba kumuluka gokiraba kisoboka abatayabika omutima nti ali awo nti president Kyagulanyi ali awo nze olaba nange wano nti alina okumanya kansala agenda okwesimbawo ekyampi olaba nange wano obenna kisuuba ebiwandiiko bino kati byenzijjuza n'obuvunanyizibwa byebindeetedde okutegeera egimu ku miruka egiri mu constituency ya Mukono municipality nye nange wadde nga MOP nti mmanyi nti ono yeesimbye bukeerere era yesimbyewo ne gundi beesimbyewo 7 be bano njagalako ono kisoboka si bwe kina n'okuba bwe wabaawo embeera yonna nga yabadde ya butali bwenkanya eyakumisizza kaadi president gimujeemu kituufu yogera ku banno bwe muli awo oba naye yaweebwa kaadi kubanga tasobola kubanga ebyo byonna bigenda wali ku mmeeza ye mbuno salawo ani anaabeera kansala wantaawo bbi president so basebo ne bannyabo enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya ennyoyo abataddewo entalo ne bagenda mu social media ne bavuma n'omukulembeze waffe olwa kaadi mutulaze nti temwali muffe mulimu n'abagambi bagenda kukola ekibiina anti era obeera tewali wa muffe president yagamba tunaabalabiranga ku biki ku bikolwa byabwe omuntu nga munnakibiina bw'aba nga yanakuwadde nga wabaddewo ebitaagenze bulungi kubanga mu butuufu ani Kyagulanyi si yazaala ba registrar si yazaala abatudde kakiiko aka vetting committee si yabazaala naye abajja muno mu Uganda kituufu era abamu kubo kuba Katonda bagamba nti Katonda yatuza olukiiko mu ggulu naye agenda okulaba nga n'omwana wa sitaani azze ng'atuddemu olukiiko lwani lwa Katonda Katonda yennyini God the Almighty yalutuuzaawa mu ggulu naye agenda okulaba ng'omu ku batudde mu lukiiko mwana wani wa sitaani nga tatidde namu era nambuuza nti gwe sitaani olabye omusajja wange yo nanjagala ennyo omulaba mulaba naye akwagala lwakuba wamuwa ebingi ebimugjeeko olabe bw'ataakwegaane naye kye ŋŋamba nti ne Katonda God bwe yatuuza olukiiko mu ggulu mwalimu omwana waki wa sitaani n'olwekyo oba abasitaani bayingira mu nkiiko za Katonda ne mu nkiiko za Kyagulanyi Center muyingiramu omu oba ababiri nga baana baki ate naye si be basingamu obuki obungi kati mu bitundu ebimu abaana b'abasitaani abo bakozeseza ofiisi ze twabeesigisa ne balya enguzi ne bateekamu favoritism nepotism n'ebiringanga ebyo owulidde kati woolabira nti ono munnakibiina ayombera mu structure ayombera mu ki mu structure one bataddewo akakiiko akakola ku kwemulugunya eyo gyagenda awandiika ebbaluwa ennyonnyola ebyo n'agitwala mu kakiiko byebyo nno ebyokulaba ne bano bonna muli mu kulaba aboogera mukimanye nti baliko awendula ebibiina bingi biri eyo biyaayaana birindirira okulaba nga NUP beekanyuga bo be balonda abantu bano abajja ku mikutu emigatta abantu nga mugamba nti nno mugenda kukola move eddako oluvannyuma lwa NUP okuba makkaadi baganda bange enkyukakyuka tewali yabayita kitukakatako buli munnayuganda okugirwanirira bw'obanga gw'owulira nti omugendo gukkaluubiriddwe oyagala gwawukaneko bino tetuli mu byampaka bw'oba olaba Uganda nga gwe gy'obadde oyayanira bulijjo ogiyingidde then kiryoke move on
obanga owulira political party ya NUP tekolera ng'owulira olw'okuuma kaadi oyagala genda mu birala tulabye propaganda mungi aboogera wano ku mikutu bayitirivu n'otunuulira omuntu agamba nti yawaddeyo miliyoni 2 nga naye tafaanana kubeera yadde n'akakadde mu bulamu bwe nga takakwatanga nako n'otunuulira omuntu agamba nti yawaddeyo obukadde 10 ogulirira kaadi nga n'ekyokulya kimubula ewaka oyo propaganda tagenda kukola. Tiimu DF yayingidde dda okukyankalanya National Unity Platform. Team PFF nayo yayingidde dda ne kaweefube w'okukyankalanya naye nyongera okubagumya mwe bannankyukakyuka. Bye mulaba ku mikutu emigatta abantu tebiri ku ground ndalamu. Ebyo muwulira nga abantu baleekaana nga bagamba era ffe tuli ku ground bw'oba ground ogiina. Lwaki toyimirira emabega waabo pate beewadde kaadi ground eyo gy'oyina ne tugifuna ffenna nga bannakibiina ne tugyeyagaliramu kubanga mumutunuulira bifo. Eri omukyala gwe nabadde nnyumya naye ali ebweru wa ggwanga n'aŋŋamba naye kati bano abantu abalulunkanira kaadi beerabidde nti pate bw'enaamala okuwangula n'efuuka nga yeekulembere eggwanga lino bagenda kwetaaga abantu bangi ku bifo ebingi eby'enjawulo. Waliyo baminisita ba gavumenti ekyo mukimanyi nti Bobi Wine yabagamba buli MP talifuuka minisita mu gavumenti ye. Waliyo bambasada bagenda tukikirira mu mawanga ag'enjawulo. Ebyo byonna bifo biri awo. Ani agenda obibeeramu nga mwe mukayanira kaadi ku local level? Ani agenda okubeera mu bifo ebyo? Abamu ku mmwe muli ba muwendo nnyo mu pate. Effort eyo gye mubadde mujja muteekamu okuva emabega lwaki ate mwagala okumala okunya engoye ate ne mwanika mu ttaka? Lwaki mumala okwoza ebikunta byammwe ne mubyanika mu bitoomi? Muba mugenda kwebikka ki? Baana ba maama tuyina pikica ennene ekira kweno gye mulaba wano mu revolution eno gye tulimu. Mwongere nnyo amaanyi mu bitugattako dhaani okugateeka mu bitatugattako. Buli we tulumaŋŋana ne tuyombagana tuwa mulabe mwagaanya wano mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa waayagala. Ayagala eva tubeere mu ebyo byakukubagana byakulwanagana byakwerangira biwanvu na bimpi. Atambikano ate tuddingane mu video yaffe eddako. Naffe abasobodde okuyita mu kakunguta ne bafuna kaadi z'ekibiina abo batasobodde zifuna tubasaasira ate tubaagala kubanga era basigala bamemba ba kibiina. Kyemulina omumanya NUP kaadi yaayo buli omu agyetanira naye buli omu abadde tasobola gifuna. Abantu bonna ababadde beesimbyewo ebitundu maybe 9 mu 9 ku 100 bantu baffe era tubaagala nnyo. Naye olina abakandidate 6 olina okufuna abakandidate omu, olina kandidate 11 olina okufuna abakandidate omu. Kakati kyo kitegeeza bw'oba olina kandidate 11 10 bokka ne bayitawo omu yekka n'ayitawo kyo kitegeeza olina abantu 10 abagenda kuba oba oli awo nga balaga obutali bumativu oba nga beemulugunya mu ngeri emu oba endala. Mukimanyi bulungi nnyo kati mu ofisi yange awo buli omu ajja si kati nga tumaze results zimaze okufuluma even before buli abadde ajja tasooka okugamba agamba nze alina ground. Buli omu yeesimbyewo bwe abantu 11 buli omu ajja kugamba ti alina ground ate ng'ekibiina kirina okufuna omuntu omu yekka. So njagala mutegeere context eyo nti abantu bonna baba tebasobola kufuna kaadi y'ekibiina mulundi gumu. Ensonga ze mwogeddeko ekisooka mukimanyi bulungi nnyo nti Electoral Commission oba akakiiko k'ebyokulonda kati disorganizinga nnyo nti pulaani yaffe twalina pulaani ennambulukufu naye baagenda nga bakyusa mu biseera ebya nomination. Mukimanyi babadde bakyusa roadmap buli kiseera era naffe nekitataganyamuko nekitataganyamu mirimu gy'akakiiko kaffe. Naye n'ekirala bakandidates bangi nnyo babadde bangi nnyo naddala bano aba local governments. Kakati n'ensonga endala ate ereetedde ddala obuzibu kati nga wano mu Kampala ne mu bitundu by'ewakiso n'awalala. Electoral Commission yakendeeza ebifo aweesimbwamu. Mukimanyi bulungi nnyo nti Electoral Commission ekisanja kino tubadde tucomplaining ebbanga lyonna awaali bakansala 100 ogenda kwesanga kati bakansala bali 3 bakendeeza omuwendo gw'abo abantu era ne bakwata ebitundu bingi nnyo electoral areas ne bazikombayininga. Kakati ekyo nakyo ne kireeta obuzibu. Kati mu ekyo kati ngoyo abadde abuuza lwaki osanga mu system candidate oba yasaba ekyawaggulu ng'ali wansi mu ekyo ne kireeta ne bakandidate abamu okwesanga tebamanyi electoral areas zaabwe. Bwe baali ba-applyinga ku form ne bateekako electoral areas enkyamu. Kakati n'osanga mu system yaffe ng'oli
yali ayagala bwa LC3 naye nawandika ku LC5 ne bamuvetingira kwekyo kyeyawandika mu system. Kyova olaba executive board oba olukiiko lwaffe olukwasaganya zino ensonga lwateekako akakiiko ako. Akakiiko ne tugamba nti akakiiko kagenda kuhandolinga strictly ensonga ezeekuusa ku errors oba ensobi eziri mu system era kyekali mu kudiringa nakyo. Lwaki tugamba nti akakiiko kano tekalina budde ohandlinga opinion based complaints? Oli bw'ajja n'agamba nze asinga ground, oli bw'agamba nti nze asinga ground, kiba kitegeeza nti ogenda kuyita n'oli oba musindikeyo ttiimu endala ku ground, obudde obwo obutaliiwo. So kakati akakiiko kano omulimu gwako gusinga gwa kulaba ono bw'agamba nti nali neesimbye wano nane bantwala eri, kituufu oba si kituufu. Waliwo n'abo abantu abalala abaava mu birabye gye buvuddeko nga bantu bagamba tono newakuba teyasaba kaadi ya NUP yamala nakulosinga n'agenda mu kibiina kirala. Kakati n'ebyo akakiiko kali mu bitunulamu. Abantu abo baleese obujulizi obulaga nti ono muntu yaleeta yasaba mu NUP naye yamala n'atya n'alowooza nti tasobola kufuna kaadi n'agenda mu kibiina ekirala. Kakati abo bonna automatically tugenda bajja mu system yaffe kubanga tosobola kubeera mu bibiina bibiri mulundi gumu. Bwe tufuna obujulizi nti bw'amala okusaba kaadi yaffe ate wagenda mu kibiina kirala tuba tetugenda kuwa, tosobola kusigala ku lukalala lwaffe. Olunaku olwayo nga bwe tubagambye tuli mu kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga tufulumya lists entongole era zisindikibwe mu kakiiko k'ebyokulonda returning officers ab'enjawulo bamalirize ensonga za nominations zonna. Abantu abali bweru nga bw'ogambye bajja kukkirizibwa bayingire mu kitebe, teri agaana muntu kuyingira mu kitebe. Leero kye tubadde tugambye nti complaints zaweddeyo olunaku lwajjo. Lwaki? Kubanga bwe mbagambye obudde Electoral Commission bwetuwadde okuwandiisa abantu butono nnyo. Nominations z'abantu zitandika ku Wednesday ku Lwokusatu, leero tu Monday. So akakiiko katudde kali mu kustadinga oba okwetegereza buli complaint yonna ereeteddwa. Tekasobola kubanga kastadinga ebyo ate nga complaints endala bwe zireetebwa. So yeyo process egenda mu maaso. Waliwo allegations z'okukulirira okufuna tickets. Ekyo banange first of all tekyebeereka nti buli process ebeera competitive nakuwadde ekyokulabirako. Complaints wano ezisinga abatafunye bagamba nti bali abafunye ba NRM abamu, naye njagala kutegeeza nti complaint eyo oli bw'awanga agamba nti nze ndi member wa NUP kakati ng'alina kaadi ya NUP, ekibiina kinakuba kitya tooki mu mutima gw'omuntu kigambe nti ono okusinziira kuffe wa NRM okusinziira kuffe wa biina ebirala oba ki. So tuba twagala bujulizi. Oli bw'agamba nti yawaayo ssente oba baagulirira aleete obujulizi. Tuze tubagamba ebbanga lyonna bw'oba omanyi nti omuntu yagulirira yakola kyonna kyonna kyebaita okugulirira alina okuleeta complaint ne handlingibwa. Era bw'oleeta obujulizi tuba tetwagala just ojja oyogere nga bwe nkugambye complaints ezisinga oli agenda gamba bano bagenda simanyi yagenda mu meeting ya Museveni biki netukubuuza leeta obujulizi bwebuli oba tebuliiwo. So ensonga zitambula bwe zityo. Naye n'ekirala nze ng'omuntu ndi musanyufu nti system yaffe kati ku mulundi guno ate complaints ze twakafuna ezakajja ku kakiiko akateereddwako ntonoko okusinga ezajja ku mulundi guli, ekitegeeza nti wabaddewo improvement. Era njagala basuubiza nti mu kusunsula aba MP ojja kwesanga kubanga waliwo betuyize kati betulina okukola ki okutereeza. For example ensonga ya system yaffe okulaba nga abantu babakapitalinga mu bifo ebitundu mu bitundu ebituufu n'ebirala tujja kumeka sure nti ensonga tugikolako nnyo ku mutendera oguddako ogw'aba MP. There is a committee or an investigative team that was instituted following the allegations on bribing or corruption within the party and some party leaders. What was the report? That report was presented to the president. He put up a special committee. Nachoka nchitangaze president mchimaji jevudo yateka akakiiko akali kakwasaganya ezo ensonga. Ebyembi nti abantu abamu bali bakola complaints eyo ku mitimbagano ate tebaleeta complaints eri akakiiko ako, naye abazireeta basobola okukola complaints zaabwe era nezitwalibwa mu president naweebwa report. Akakiiko kawuliriza abo abantu abalina complaints era ne kawandika report yako neweebwa president w'ekibiina. What were the findings? Kakati akakiiko findings zaako nagambe ziri mu office ya president. Action zagenda okutekinga n'ekibiina awamu bajja zitekinga. Naye ekirungi mu kakiiko ako report teyalagayo kintu kyonna
ekyali kyetaagisa either okusazaamu candidate yenna ali mu lwokano kati oba okukyusa results oba kikyonna kyonna kubanga akakiiko ako byekazuula sigenda kugenda mu details naye time ejja kutuuka bwe kiba kyetaaga okukolako actions okutenga actions ku bintu ebimu bijja kukolebwa. Ekyange kiri ku olupimo olwakozeseddwa bangi ku bano abataafulika kati bagamba akakiiko k'ebyokulonda tekagenda ku ground baabuza baani kati ekyo kiringa oli bwagamba nti Mbega mu kitundu twamulaba tutya oba yayitawa simanyi bontegeera akakiiko bwe kaba kasindika abantu abanonyereza ku ground tebagenda kujanga bakweyanjulire babire ne badge nti fabaze kukola vetting ground survey kubanga awo kiba kitegeeza nti oli agenda katukirira babawe sente oba bakole ki so akakiiko bwe kaba kasindika teams ku ground kasindika teams nezituuka ku ground naye n'ekirala nga bwomanyi research bwekolebwa baba tebasobola kubuuza buli muntu era mu kitundu bakola sample space ne bagenda ku boda stage ne bagenda ku muzikiti ne bagenda wali ku ekelezia ne bagenda ku ssomero ne bagenda mu katale awantu aw'enjawulo ne bafunayo abantu for example tuba tugenda mu constituency akakiiko ako kayinza abantu abagenze kukola survey bayinza okuweebwa ekipimo ne bagamba nti mugende mubuuze abantu 5 mu constituency eyo ye sample space gye twagala at that particular time naye kyembagambye mukiraba era nzize nkyogerako ebbanga lyonna akalulu ka NRM kabadde kakusimba mu mugongo naye ku bifo 353 ebya babaka ba parliament aba constituencies ne146 almost baina over 400 complaints okwemulugunya kwali kusuka mu constituencies bina so kyengezako balaga kiriwa nti oli ne bwakola akalulu nga abantu basimbe mu mugongo of course wale abagenda kukola ki kuvabe mulugunye so fe twagala nnyo abantu abemulugunya naddala bwe bakikola mu ddembe ate mu mateeka kyova olaba nejuza abajja ne beekalakasiza wano twabaniriza nnyo era tetukiinako obuzibu kubanga omuntu alina eddembe lye okuvaayo n'alaga obutali bumativu as long as bwabulaga mu ddembe ate ng'agoberera amateeka so ekyo tekibeewunyisa oba tekibeewunyisa okulaba nti waliwo abemulugunya Salawandiisi bino tebigenda kwongera kumenyaamenya kibiina kubanga waliwo abalemeddeko nti bajja kwesimbawo independence ekyo first of all kyateeka nti omuntu mu mateeka akkirizibwa okwesimbawo bwanamunigina obanga independent kyetwogedde ku bantu baffe eri abantu baffe era njagala kusinziira wano okwebaza abantu baffe bangi nnyo abavuddeyo ne bayozaayoza abo oyo omu ku bbo ali awo Ddumba bwegiire naye ali wano yavuddeyo nayozaayoza abayisemu abantu baffe bangi nnyo muleme ate okulaga abemulugunya bye batono kubanga twalina bakandidates 10 abasinga bavuddeyo first of all ne bakkiriza ebyavuddemu era ne bayozaayoza abo abatasobodde abayisemu abatasobodde era bangi nnyo badde batukubira obusimu ne batugamba process ebadde fair katugezeeko omulundi oguddako naye njagala n'okubagamba kino bamemba baffe olutalo lwe tuliko olusinga lwa kununula ggwanga abantu baffe twali basabye ekisooka nga bwe ngambye mu kusooka bakimanye nti kaadi buli omu tasobola kufuna kaadi naye singa ffenna tukola kyonna kyetwetaaga okukola ne tujjako Museveni n'abantu be bano bonna abagala bwa kansala ojja kwesala tebakyali ku bwa kansala bajja kuba n'obuvunaanyizibwa obusinga ku bwa kansala mu kukyusa Uganda mu kuzimba Uganda empya so tusaba abantu baffe n'ekyo bakitegeere ekisembayo wangi nakugambye nti ezo errors eziri mu system zonna akakiiko kali mu kutunulira mukimanyi ne bweba UNEB tokimanyi nti ne UNEB bwefulumya results bagamba abantu abalina complaints mugendeyo nosanga essomero erimu terina results n'ebirala ate bo nga babeera n'obudde bwonna kukola ku bintu ebyo so njagala kutegeeza abantu nti ekyo kiri nomo ekya systems naddala bw'oba okozesa ebyuma bino bikalimagezi okufunamu challenges mu system tuvola twagamba abantu baffe bakole ki balete okwemulugunya so buli kitongole kyonna bw'oba okozesa systems zino oyinza okukola omissions n'obeera nga amanya agamu tegafulumye n'ebirala so bwe bityo bwe biri
Cancer in English. Banange English wise agenda kujogera. Dola. Comrade wise waba togenda kwogera luzungu. Naye abawakiso bagamba olunaku lwomwaliriza ingirako results zaabwe. Naye ate nga complaints ezisinga zivudde Wakiso twabawa results era abasinga Wakiso bafuna day before abalala ne bafuna olunaku lwajjo. Naye ate complaints aba Wakiso babadde wano olunaku lwajjo ne baleeta complaints zaabwe n'ekiro kya luli baleeta complaints zaabwe. Naye ensonga gye njagala okwogerako twali agadde abantu kyali bateeki ne tubawa obudde bungi okuleeta complaints zaabwe. Naye mu buntu gwolaba kisoboka nti tugenda kunominating aba candidate okutandika electoral commission etandika lwakusatu. Kakati tuba tugenda basayiningira ddi tuba tugenda kuba stampingira ddi. Kyova olaba olunaku olwaleero tuliwadde akakiiko kamalirize emirimu gyako kafulume lisiti ezisembayo then olunaku lw'enkya